alien namana awangula naddayo ewa eri mugete ebyo byali bibye otunuulira alien yamukwatako n'ebisigadde musango in fact kalisa afulumye ekiwandiiko omukuba kulya next media oba NBS n'alagira tebaddamu kwogera ku alien skin sanyuka ne NBS ne TV zaabwe teziddamu kwogera ku alien ku mbeera yali awo n'okusika omugwa kwa zaalawo so ekibuga kya Champion Gudo okutuusa ku kino se akyagenza okutuukawo ekisooka nga bakola demobilization tuyinza okugamba press conference yakolebwa ali ku Fangoni ne bamobilizing abantu n'asooka n'afuna obusawo bisatu yafuna 10 obwa sementi milioni 3 ne bazimukwangawo president bamuyita Frank Ambao owaba tiktoker anafuna dana events ne bamuwayo ku sente anagula nabo tickets nga 10 anajja waliwo university waneli kansanga mukitegedde walidirizwa weeryawo niyo negula tickets zayo nga 12 bagenza okutuuka mu Kivulu tickets za mitwalo 22 niwabaayo aba central property mbo bamuwadde omwana ettaka so tugenza otuuka bakimuwadde bagenza okutuuka ku kibuga Champion Gudo nga omukulu sente bazisonda dda ne Victoria University nalabi naye wali ku mulyango oyingira yali yagulayo ticket okuwa abayizi baayo so bagenza ticket 10 so kitegeeza bagenza okutuuka ku Kivulu nga batunze n'emmeeza baali bagula na kampani zagula n'emmeeza n'omukulu omukaga hamu owa hamu agenda okugulawo ekisaawe ky'enna Kivu wali agamba okuba badagala okuleeta omuyimba amanyikiddwa ngaani abaana boyi naye nga ga mu nkubo tebanakakasa so naye yagula yamuwayo ku sente Champion Gudo ne alien skin yabawera ddala sente so bagenza okutuuka olunaku lwajjo ng'ennyumba yaggwadde already ate nayo okuzimbibwa naye mu kusolooza mu kutalaaga okusaka nga mwana wa mama alien ku mutimbagano yatugenda tiketi ng'enkumi 2 yaweza milioni ziwera 32 ku mutimbagano abaana ba tiktok abali e Bulaaya yalangira lwennyini yatunda tiketi 5 eri abakadaama ba sympathizers abo boogamba abalumirirwa embeera eno so tugenza okutuuka show yajjo teyakoze bulungi sagala nimbe bana Uganda bampuliriza abaninamu obwesigo show yajjo ya Champion Gudo teyakoze bulungi lwa nsonga ekisooka kosi y'okuyingira ku muntu ali e Kampala yali ya bay yali ya mitwalo 2.5 wovaawo ekifo kyenyini ekyo venue abantu yabagaana venue si nnungi abantu bagaanye okukkiriza mu venue ya KCCA clever yali awo nafuna abantu 35 kunya ate Zex yali kumpi wobuka block eyo wali ekiddako Zex yafuna abantu nga 25 naye ng'omukulu Bobby Wine yakola post esuke 10 ku geto ku Zexon bwe yali mwana we ng'amulese olaba Bobby Wine akola post abantu ne bagaana okujja bwe bati ku Zex tegeera nti venue erinamu obuzibu ate Zex yali wa Kiggo ku 2.3 then alien yawadde 2.5 so otunuulira then ne timing abaana badde bakavamu kye bayita battle yali emitwalo 3.5 kitegeeza ebiviro back to back abibadde bingi awo ng'olina okuba tewenywezezza eneera ate ogatteko school fees week tunuulira weather yennyini nayo yakanzeemu ku bantu ekintu kya venue eyo abantu oba bagitya buti teri secure ogendayo akasimu weralikira wawoyita location ya venue ateri clear ya KCCA Rugogo grounds chendamu kwa chivu chamusanya kubanga boli baguze tiketi ona abagundi ba champion ba TikTok ne bamuwa sente aba university bamuwa sente ndoza aba yakoza echokola nate mudende musekera mba alien skin yakoze sente ne problem weli zali yakola ate yazikuteko nakola ki nazamu oshegede nti ate kyekizibu nti yakola sente shenegezo tukonga alien mu banka oba mu nsawo baweze milioni 7 kuze batese kati mu nsambu bala bagezi sho bajiza milioni ngana obala stage jeje sounds obala amatala obala drive n'olukusa n'ennema n'ebisigadde baziza milioni akawirana bakozewo nga ekinene nnyo milioni nga 10 ba 15 ko ebiri ashegera so shote yakoze bulungi naye chenja olonti Champion Gudo yakomyeyo ku stage nga nkuddamu kye wadobuza nayimba bulungi abantu bamwaniriza ne bamukiririza ne bamwa Champion Gudo yalabiseeko ku show yabaddewo so embeera yeyo bana Uganda kyemwagadde otegera naye nga kyenjagala okujjukiza kati ekivulu kiwedde twetaaga alien kiddako kutulaga nnyumba ya mama Champion Gudo oba fundraising gye bakoze abantu amakula kyagagivuddemu ku lwange ekyakosezaamu nti abantu tebazenga twali tubasuubira kitegeeza kibanda olina okudda ku drawing board kibanda wadde ayimbye e Kampala buli wamu kati nze ndowooza abantu babatuuka n'obawamu ka
break kyobula omuyimbi wakola show n'ayimba ku Martin Road ate ayinza obutayimba Bukesa wayimba wano ayinza obutayimba okwewamu break n'ennyonta abawagizi okwongera okumwagala so ku lwange kyekyoka ekyakozeemu bwe kityo so show ya champion Tour yakoze bulungi bamwe yabadde yayimbi abantu bawadde abakumutima ababakullo babadde yalinga abantu n'enkumi 5 ku 2 ababadde mu kisawo kya kesi kisawo kikyalina obunafu neera venue kyenawulidde kyemmanya amazima venue si ya bbeeyi eri $5 ku 10 venue eri mu lice so ku countdown ennyimba esinza okwokya mu ggwanga Uganda katukole bwe tutumale okujja namba 8 eno ku manager Roger olutalo lwa manager Roger baza ne George kigozo wa Geosteady kigambibwa okuba mbu mu mbeera Geosteady alina extra gy'alina okuyimba agenda okutuuka extra eyo ng'abantu tebaalimu bangi watuuka noza Spice Dane n'ayagala ayimba agende so George kimuluma afuna obutakkaanya nga temuli bantu George ag'omunda agalaga Geosteady teyakola ki teyayimba show ate Spice Dane nanyinisha agaana atya okuyimba omuyimbi ayimbira nga bamuwadde ssente bayimba abantu balimu bungi anti kisinza olwo n'abantu nga tebagenda kuweesa maanyi toyinza kuyimbira abantu anti obalamuko n'ebyuma n'ebisigadde muli abantu kale 50 sho yekyalo yetaaga miliyoni nga 5 okugiteekateeka ebyuma ekibeera security kalimba abantu 50 gyemitwalo 5 bw'oba gwe oyinza okitegeera nakanyankwa miliyoni 2 so manager Roger ne George ne bava olutalo ne luyingira ku social media n'agamba kisajja kimanager Roger kibi nnyo n'agamba bafana yabagamba gravity yabagamba Roger naye bambi n'avayo n'alumba ku mutima n'agamba akoyekolera abayimbi abatasiima so bye bitambula awo bye biri awo naye ng'obuzi bwava ku sheri alina okuyimbibwa extra Geosteady no Spice n'agiyimba George n'abanga ku bantu abaali myayisi mu mativu ku performing so okusuka ne kutandikirawo so ku kyenda katoze mu Metro FM mpola conference mu game mobile tulabe muri mubana owendali omunana nagira temusobola kubeera mu muntu wa shiba wala sinda lero obugalo bw'amaanyi ojo okuyaya akuba alinga aliko ebizibu akuba alinga laddu ebintu banabikola nga biri mu pulogulaamu kubuulira amazima alina engeri gyamuvinganga nga mu sitepu gyakola olaba yabuvunaanyizibwa yajjanga bati alina engeri gyakola mu polisi mpola selekita ona bantu bazine selekita amazikirime selekita anabantu bazine olaba omuntu buli mukira abaana bateekayo obugere zesitaani tonke maha kabakko naloka pulita kabakko kati ne tuddayo eri ate mu ssalawo ng'ebintu biri organized nnyo bitambulira ku levo ng'olabo Sindi naddako feeso ey'okubiri. Ladies and gentlemen, Cinderella baby is coming back on stage ne bateekayo ssalawo alina engeri gyeyali atambula ng'ajja n'obwana ffenna twandibadde bakabesi nga tukwatagana naye maama salawo n'asonga abasalawa gye babeera ng'ebintu olaba birirevo alimala okuggwa balanga shiba kalungi akonawo ayambalanga malayika ebintu byekyama ati nga biriwe kati neŋŋamba asaliza faaza sibasamutegeera enalinga malayika ava mu ggulu ate wano ebintu byekyama byagala kuliibwa kati neŋŋamba kiki kyabala tyobola bempaka twazikubye tuteeka wali eri ono yali akamaliza bwati salawo nga yakaggwa shiba amaliriza olwo yayimbawo nga zenga malayika bamukomyawo feesi endala yuba yayimba luyimba kyawo saalutegeera aha gundi ye yajja pagonde ono ai simanya ai totimtimate twawulira ndulu mulife mulife ng'akunyoka akasitaka gwabwe pa lwakyo tintimate ne basongawo n'owulira mubirundeka nabagamba talent tebagigattana kutuba talent is a talent hustling ekitone kisigala kitone okuteteekanya kusigala kukola ki kuteteekanya talent bweba talent eba talenti kyova olaba omwana oli awombesa ebintu babulira amazima kyova ne bwoba katonda bayali abalasinga ebintu mu nsi buli ggwanga yaliwo ekitone kyalyo abaganda ababa talent mwe musinga ebigambo ebyalaavu bananga omuganda ng'omuli alina ebigambo teri ggwanga limusinga omuganda omuwane poloti mu bigambo abo byayogera
omuganda alina ekigambo ng'ali mu kikolwa alina engeri gyakuwaana alla ovaawo sayiniza endagaano kuwulira amazima bannanga ayogera ate mu luganda abangalanya Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Olina meeting za kwanjula jangu otweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune. Silverback Lounge ku Salama Road okulira na Makindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 75 note ngeye eri ku WhatsApp oba noti 2 note 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment.